Omulabirizi w'emikono James William Sebagala mwenyamivu Bannayuganda bagambye nti basuse okwenyigira mu bikolwa by'obusigo ekividdeko obulwadde bwa siriimu okweyongera. Onanenyeza ne gavumenti gyagambye nti esusse okutiitibwa Bannayuganda ddala bwe kiruka ku bikolwa eby'obuseego. Gavumenti nga nayo yeesuliddeyo gwa Nagamba mu ngeri gy'eteekawo amateeka, kuba kiringa okugamba nti no muzikiriza muliro naye ng'ate waliwo omu ayiwako amafuta. Kwegamba kyemukola ate kyemwali badde muyamba ate nebakyongera bwongezi. Okwogera bino abadde ali mu kutema mavuunikiro okuzimba ekizimbe eky'emyaliriro ena ku ddooli ya Mukono kyakyovu Uganda erisangibwa mu kibuga eky'Emukono. Kino kyakumala obukadde bw'ensimbi 50 n'okusaba nga kyakuvujjirira obulabirizi n'ebitongole ebibonakyewa ebikwasizaako eddwaliro lino. Dr. Simon Peter Nsinga akulira eddwaliro eryo ategeeza nti mukiseera kino abalwadde bamukenenya berikola bangi nnyo nga n'ekifo babadde bakolera tekimala. Bakola proposal ndowooza eringa mu miliyoni 600 awo naye ne basobola okutuwaako obuyambi obutandise. Obuyambi obwo obutandise bwe butuyambye okutandika era tukyasuubira nti bannaffe abalala bangi bajja kutuwa obuyambi obulala okulaba ng'omulimu. Amyuka ssente wa disitulikiti y'Emukono Stephen Mufuwa asanyukidde enteekateeka ez'obulabirizi. Naye wano wensabira gavumenti, wensabira bannabyabufuzi, wensabira bannaddiini, wensabira abantu b'ekisa kinoomu tubeeremu ekisa mu nsonyi nti tutandike okuddayo ku nnono eyokulaba nti okwegatta tuteekwa kubeera nga tulowooza ku nsonga eno kubanga ko kagenda maaso. Y'omulabirizi w'Eruwero Eridadi Nsubuga yennyamidde nnyo olw'ettemu erisuse ensangi zino mu ggwanga. Ayitadde ku bantu batalumirirwa abantu bannaabwe kwotadde n'eggwanga lyabwe. Gwamu entiisa eriwo kaakati ery'ettemu eririwo mu nsangi zino, abantu nga tetukyayagalana, abantu nga tuttiŋŋana, nga tutemula bannaffe awatali nsonga. Ne bwandibaddewo nga waliwo ensonga naye obulamu bw'omuntu kintu kikulu nnyo buli mikono gya Katonda. Teri muntu yenna alina buyinza ku bulamu bwa muntu. Abyogedde mu kusaako abaana basomye 300 emikono ku kanisa St. James Kakoge mu disitulikiti Nakasongola. Yennyamidde olengeri abantu gye bafuuse ekitengejja ku nsinga kino kitadde ku ngeri abantu ye bagenda nga beeraguzaamu. Ddala Nakasongola tweggyemu omutima ogwo ogw'okulowooleza mu by'ekirogo ebyo kubanga bijja kuleeta n'empalana wakati waffe ne bantu bannaffe. Ate omulabirizi wa Ssente Buganda Michael Lubowa yeekokkodde enjawukana n'enkwe ebiri mu bantu ensangi zino. Omulabirizi Lubowa agambye nti ebintu bingi tebitambudde nga byandibadde lwanjawukana n'enkwe. Pawulo agambye tubeere bumu naye nga tulina akamwa kaki naye akamwa kaffe kabeere mu Yesu. Mikwano gyange njagala okubasigira ekisa kya Katonda kibabeere. Abyogeredde Wasozi mu Busumba bw'e Busanke mu kusaaka abaana 6 emikono. Olunaku olwo tolukolerangako mulimu gwogwo. Anyiikirenga okuba ow'owo emirembe gyonna. Asoose kubatiza abaana 6 n'okugatta omukugu gw'abagole gomo. Katonda beegatta awamu omuntu yenna atabaawukanyanga nga muddamu nti amiina. Ono alambudde n'ettaka eryaweereddwayo omutuuze mu kitundu kino Kyewalabye Emmanuel okuzimbako ekkanisa y'ekitondo. Ate omulabirizi w'Ennamirembe yawumula Samuel Balagadde Ssekati yeekokkodde olw'ettemu eryakolebwa ku Afande Muhammad Kirumira. N'okusaasira taata wa Kirumira ne maama awamu n'omukyala n'abaana. Ssekati abyogedde ku kanisa ya St. Stephen's Church e Nansana ku lunaku lw'Abamyabufumbo. Okusaba kuno ayambiddwa ku Reverend James Bukomeko Ssaalongo. Ono naye ayogedde ku ttemu eryakolebwa ku Kirume n'eyeekokkola ebikola ebikambwe ebisusse mu ggwanga. Tulina ennyingi nnyingi nnyo olw'omusirikale waffe Afande waffe Kirumira ekolamu omulimu munne nga Nansana okulaba nga akola ekitundu kyaffe okulaba nga yafiiridde mu butemu. Ye ssente w'Abamyabufumbo Charles Mukasa asabye abaami okufa okulabirira abaana baabwe.